إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Ndine muganda wange owekitiibwa Alhaj Haruna Saazi Mabira hafidhahullah. Kakati Haji ojjukira ntwayogera ku nsonga ya omukulembeze Katikiro wa Buganda. Naye okimanyi nti ensonga ye twalabako kantu katono. Ensonga zaali mpanvu ze yayogera. Kakati mbadde mpita ayita ningwa ku nsonga endala. Nimanya nti olutula lwali luwanvu. Ayogedde ku nsonga ez'enjawulo. Mu nsonga z'ayogedde ayogedde ku ngeri y'amadiini gye gaatandikira wano mu Buganda, ekyo nno ng'ayogedde mazima. Era n'agamba nti Obusiraamu y'eddiini yasooka. Anti eddiini enkulu ze tumanyi zaatandikirira mu Bwakabaka. Abawarabu be baasooka okujja ne basanga Kabaka mu Ssuuna II ne bamuyigiriza ebintu bingi eby'Obusiraamu n'asiba n'ekitambaala. Nakyayogedde maki? Mazima. N'agamba nti era ne Kabaka Edward Muteesa eyasooka Kurani yali amanyi okugisoma. N'agamba nti kyokka ekimwewuunyisa bakwano be bangi Abasiraamu Kurani tebamanyi kugisoma. Omwana we Muteesa yayiga n'okusoma Kurani. Abasiraamu bangi mikwano gyange tebamanyi kusoma Kurani. Bangi tebamanyi kusoma Kurani, ndowooza abasinga. Ne ate Muteesa olubereberye yamanyi okusoma Kurani. N'Oluwarabu yaluyiga. Ekyamulemesa yasiibanga n'okusiiba mu kisiibo. Yayagala nnyo ddiini y'Obusiraamu, alina bye yagisiimamu. Ekyo nakyayogedde mazima. Ekyo nakyayogedde mazima. Ate Ssuuna owookubiri. Ssuuna owookubiri oyo azaala Muteesa. Ssuuna owookubiri Abawarabu bwe bajja kuno Ahmad bin Ibrahim al-Umari yali ava mu bizinga bya Nguja, kimu ku bizinga ebisatu ebikola Zanzibar. Yatuukira mu lubiri lwe n'abeera nga yamukoola okujja eri Obusiraamu. Era kigambibwa Ssuuna n'asiramuka. Eriwaaya ndazigamba nti ate yasiramuka. Naye bw'oba ogasegase olaba ng'ekyokuba nti yasiramuka kiyinza okuba kyekisinga okubeera ekituufu. Wabula ekyegattibwako kwe kubeera nti nno yayaniriza Abawarabu era n'abaagala era n'abawa ekyanya ky'amaanyi mu Bwakabaka bwe. Kakati ye mutabani we Muteesa, Sir Edward Muteesa olubereberye oyo yasiramuka rahimahullah rahmatan wasa. Katikkiro abadde amwogeddeko kyakusoma Kurani, n'amwogerako ekyokusiiba, n'agamba nti ebintu byeyagala mu Busiraamu. Naye ate Muteesa olubereberye yamanyi okusoma Kurani, n'Oluwarabu yaluyiga. Ekyamulemesa yasiibanga n'okusiiba mu kisiibo. Yayagala nnyo ddiini y'Obusiraamu, alina bye yagisiimamu. Eyo enjogera si ntuufu. Wabula agambye nti Obusiraamu yabwagala. So si kuba nti alina bye yayagala mu Busiraamu ne by'atayagala mu Busiraamu. Oyo aba tasiramuse. Nze ndaba Katikkiro wano kyadde agezaako kugamba okutayirira. Ekyakireese era mbadde ngenda kigendako. Kaakati mu maaso bw'atuuse eyo n'ayagala okulagira ddala nti Muteesa teyasiramuka, kimukaluubiridde bambi. Omanyi si kyangu. Kati n'ayagala okubeera nga
alaga nti Muteesa okugaana okumutayirira kitegeeza nti yasiramuka. naye yagaana okumusala. Omanyi mu Buganda omulangira nga tayiwa musaayi. Ekyo kyekyatta ne Kabaka Mwanga. Kubanga Mwanga bw'abeera mu buwaŋŋanguse mu bizinga by'Essesere ne bayita Seychelles, bagamba yafuna akatole k'omusaayi akatambula mu mukono ne bamugamba bo ne bakalaba bali ababaali bamukuumira eyo mu buwambe abazungu abagala bamulongoose naganze ndi mulangira siiwa musaayi. Kati Muteesa yagaana okumusalamula kubanga mulangira tayiwa musaayi ye nnono yaffe. Olina ky'olengedde awo Haji? Mu ddiini yaffe omuntu asobola okuba omusiraamu nga simutayirire. Kakati Katikkiro ayinza okuba nga ne bw'ati wabadde akimanyi yekka kisoboka. Oyinza n'okubayo omusiraamu nga ye bw'ati bwakola ki bwakimanyi nti omuntu bw'aba tatayiriddwa tasobola kubeera musiraamu. Kwegamba ng'alinga ng'agamba nti singa abantu batoola shahada ku njiri y'okusaawa ya Queen ne batwala omwezi mulamba nga tebannasobola kutayirirwa nga basaala nga basiiba nga bawola Allah bali mu ebyo byonna bakyabikolera mu ddiini gye babaddemu. Olaba obukyamu bw'entegeera eyo? Kituufu. Kati ekyo kikyamu. Okutayirirwa kirimu ebyo omusiraamu byatuukiriza naye ng'amaze kusiramuka. Era Katikkiro ne bwe tumumanya nti mutayirire oba bamutayirira emirundi 6 tetusobola muyita musiraamu. Lwaki? Wakirabye dda? Lwaki? Tannaba kukkiriza busiraamu. Olw'ensonga okutayirirwa si kwe kusiramuka. Yakozesezza enjogera egamba nti naye Sir Edward Muteesa yasooka yagaana okumusiramula ng'agati yagaana okumutayirira kubanga abalangira tebayiwa muki? Tebayiwa musaayi. Kati Muteesa yagaana okumusalamula kubanga mulangira tayiwa musaayi ye nnono yaffe. Ng'alinga ng'ayagala okugamba nti Nuhu Mbogo yava ku bulangira kubanga yali mutayirire, oba Kabaka Kalema teyali mulangira kubanga yali muki? Mutayirire. Oba abalangira b'ekibuli si balangira kubanga baki? Kubanga batayirire. Asobola kyogera? Naye ate wano waliwo ensonga ennyuvu ku nsonga zetuludde nga twogerako. Nsonga ki? Nti amazima ebyobuwangwa okubidibya tewali kyekyusa ku nsi. Wangi? Tewali kyekyusa ku nsi. Kasoobiraba nga si bituufu osobola okubidibya. Bwe tubalabye banaabalangira bwe baabidibya ate Mengo neesigala nga barikogonayizinga 10 ku kinnaakyo nti balangira. Obitegedde? Naye nga ekyokubeera nti omulangira tayiwa musaayi ekyo bakikubamu ebituli ne bakidibya. N'ebigambo bya Katikkiro mwennyini mubaddemu ensonga enkulu. Agambye nti Kabaka Daudi Chwa bwe yayagala kukola ki? Okuwasa omukyala. Kyaki Ennamirembe yamugamba nti tosobola bano bonna tetuyinza kubeera nga twagalako atya? Olina kuba n'atya? Bonna abadibya n'asigaza atya? Omu Nnabagereka. We wava n'ekitiibwa kino Kabaka kyawa omukyala we omugatte ekya Nnabagereka. Daudi Chwa yakiwa mukyala we Drusilla Namaganda. Yanoonya mu bajjajjaabe ani yawasa omukazi omujjukira nti bamutwala omugatte Ennamirembe bamugamba nti wano mwene eddiini wasa omukazi omu. Kati okufunoonya erinnya Kabaka yabanga n'abakazi Kaddulubaale, Kabejja, ani kakati naye ngono ddiini gyagenzemu awasirizza bagamba omukazi omu. Naye Kabaka Kamaanya yawasa omukazi omu ow'obutiko ye Nnabagereka. Kyova olabanga mu b'obutiko erinnya Nnabagereka gyeriri. Naye ate waliyo n'ekitiibwa ekyokubeera mukyala wa Kabaka gwagattiddwa naye.
olabye bwe baadibye enkola y'abajjajjaabe ey'okwasa abakyala abangi kituufu agandi Ssekamaanya ye yalina omukyala atya omu yalina ensonga ze naye ekikolo kindi bakabaka babaga n'abakyala baki bangi ezimu ku nsonga ze asobola okubeera munnange nga ekikyo akitegedde katinagati naye n'alaba abantu banaagamba batya kantekewo ekisikirize kyange ekikola kitya ekinsiikiriza si we kiri kakati gojjongo y'omuzimbirako amadhahabu osobola n'olwekyo n'olwaleero bwe biri era ono si kugoberera nnono wabula yagoberera ddiini butereevu yagoberera ddiini nawe ne waffe mu kiseera kino kyennyini gye tulimu gwe tolaba nga Nagginda n'Abagereka ye mutongole amanyiddwa oli bwe yagendako mu nkola ye n'ajjayo omulangira ekereziya yatuula oweerugazi yasituka n'agamba abada obwo bwenzi ekereziya bike obwo bwenzi si bwe kiri kitegeeza nti kasita okkiriza eddiini oba olina ebyobuwangwa by'osobola okukola ki okusuula n'oteeka wali kaseebere nga bikontana naki n'eddiini eyo gy'okkiriza era gy'owangaaliramu kale njagadde wano we tuli okubeera nga Katikkiro tumugjamu entengereze ekigambo akyogere nga akisimbako amannyo nti Sir Edward Muteesa olubereberye yali musajja musiraamu eyayita n'obwakabaka bwa Buganda okubeera nga bwakabaka bwa busiraamu era ebitabo ebimu biba bibwogerako nga byogera ku history ng'obwakabaka bwa Buganda buyitibwa the Islamic Kingdom of Buganda. Ekyo kikyo akaseera ako konna ak'obukulembeze bwe nga Buganda busiraamu bwe butiba bwe butiba gy'emizikiti bingi ebiri awo babimanyi era Europe emala egambye nti abange ejje ng'esaayirira okusobola okuzikiza ekitangaala ekyali kigenda mu maaso mu Buganda. Kale Ssaabasajja Kabaka Muteesa ow'olubereberye yali musajja musiraamu ekyo nno bittifaaqi al muarrikhin ba historians tebalina mpawa wakati waabwe nti Muteesa ow'olubereberye yali muki yali musiraamu ate ne bakiyimirizaawo nti abasigadde balugana amadiini agasigadde era gaayingira mu bwakabaka bwa Buganda ku mulembe gwe naye ekibuuzo yabakkiriza era yabayingizanga bannaddiini oba yabayingizanga ba missionaries abaali bazze mu kwolesa embeera y'ebyobufuzi okubafunamu emigaso egya tijaara jjukira obwakabaka wabanga bulwanagana wakati awo nga lyokoma okuba n'ebikonge by'ebweru gyokoma okuwulira nti oli muzito ng'oggyeko nti byawunzikirawa baawunzika balwanyisa busiraamu si bwe kiri nejje mu kubaaniriza yabaaniriza nga bannaddiini abazze okugjawo eddiini ye oba kitegerekese ala kulli hal ba historians tebalina mpawa wakati waabwe nti Muteesa ow'olubereberye yali musajja musiraamu nga muganda we ani olowooza omuyisaani seebera ku muzinda bakuwulire sebo nga muganda yo Mwanga gezaako nga muganda waani omanyi abantu bwe bawulya Nuhu Mbogo balowooza nti oba ali eno waggulu nyenye eno atusemberedde eno nedda Bamwanga Bakalema Bakiweewa baana ba muganda we Muteesa ow'olubereberye kubanga Nuhu Mbogo mutabani wa Ssuuna ow'okubiri nga bwe kiri nti Muteesa olubereberye mutabani wa Ssuuna owokumeka ow'okubiri kitegereka
kale owekitiibwa Allah n'asiima obusiraamu ne busigala nga bugenda mu maaso bwe butyo kakati oliwo ensonga endala oba haji ogitaddeko ebirowoozo muganda waffe yabadde abuuza Katikkiro ebibuuzo yamugambye nti kati ebintu bino byegattira wa abuuza etwaha mu kiibi ebintu bino byegattira wa Katikkiro n'abaako ennyonnyola gy'annyonnyodde nze nno yeesinze okumpa endaso okugamba nti era katubeeko kye twogera ku ddoboozi lya Katikkiro omanyi nagamba Haji nti bino mbyogera Katikkiro sibyogeza busungu wadde akaluyi era gamba siwulira nti ali mu nsobi nnene mu bigambo ebyo byayogera ng'omusajja omukatoliki era olabambi ngaali innocent yeno n'amala abeera nga munda muli alinamu ekitendo ky'okwegomba okumanya amazima okuwabula gali kino mbadde sikimanyi ate ajja kuva ku goodo abeere ku excellent okitegedde nali egombye omubuuza ekibuuzo nti ng'ayogera ebigambo nga bino byetugenda okwogerako byowulira ddala nga bikontana n'entegera y'obusiraamu ebimu birimu n'okutemerera lwaki tolina lwaki tolina busungu ekyo twakikoonako omusomo gwaffe ogwaggwa tugaa tulina etteeko ekkolimire lyambazi lya ntalabuusi litaputa ebigambo entaputa ya Katikkiro ate nga lyo lisinziira eno ligamba baatayiriza muli tulina emikalabanda yabuzeeko nno katono digamba openi yagaye nti mikwano gyange bangi n'okusoma Qur'an tebakola ki tebamanyi kati ate naawe booliko ayinza okubeera ng'enzikiriza nnungi munnange naye yagayaalaawo naye ate lino etteeko ly'abazidoolo osobola oddisiŋŋaana nga ne Qur'an asobola bulungi oddisoma litwogerako lino nga gyali ali awo naye nga n'ekyo ekyokuyiga nakiwuliddemu kakinene ekyokwenda omusiraamu agwana asome Qur'an of course kamogo butuufu neewuunya kamogo kanene bw'abeera nga muteesa n'obwa bize bwe yalina mu kutambuza ogwa Kabaka yafissaawo akadde n'akwata Qur'an n'ayiga ogisoma kati ate gwe nange obwa bize bw'oliko obufaanana butya okubeera nti omanyi kusoma Qur'an ako kamogo tekiriko kubuusabuusa kwonna naye bo bazidoolo betwogerako wano mulimu abamu nga ne Qur'an bamanyi bulungi ogikola ki okugisoma naye nga mwana wattu ekimbe ky'obubuze nga kyaba bukala nga kibabala embiriizi ng'obasiŋŋaana baagattika ebyobuwangwa ne babigattika wamu naki n'obusiraamu era nga bo bakawaŋŋamula nti bisobolera ddala bulungi okutambulira wamu nga birongo kati bwe libanga etteeko gye liri eno nga etteeko eryo wadde tuli ennyala eno mu busiraamu naye Katikkiro olowooza amanye nti tuli enyinyala kati ate bw'amanyako nti tuli enyinyala lyerimusemberedde nga lidduka nga lituloopa abo boola abalabe bannono abo boola abagundi Katikkiro ng'ayongera mangu okumatira nti kituufu obusiraamu bo nga bo tebwali badde na mutawaana ebintu bino bitambuliza mu kasoggo kamu lawula haula omutawaana guli kubaliwa guli kwabo okitegedde kati Katikkiro agamba atya awo nno waliwo ekyokubiri ekiriwo Mwanga ye yanywerera ku nnono n'agamba nti siiwa musaayi Mwanga yanywerera ku nnono n'agamba siiwa musaayi lwaki omanyi lwaki ate webali Haji kuntwalako eyo omanyi lwaki entalo ezaali mu Buganda zaali wakati w'abasiraamu ne Christianity
nga ne Christianity wakati waayo erina entalo wakati waabwe Roman Catholic n'aba Protestant nga nabo balina entalo wakati waabwe era enyago yakekera ddala okutuusa ba Roman Catholics bwe bawanikira aba Protestant babongereza bongereza ne biranga yatwala yali empanga naye nga tebagiwa buwi olutalo lwamalira ddala okutambulira ddala ebyo twabiwanika mu kitabo ebyafa eby'obusiraamu mu Uganda kakati naye amadiini gano gonna geegattako abakatoliki abakristaayo abasiraamu bwe tulabye nti abasiraamu nagali amadiini abiri baali kabwanango ate nabali baali kabwanango wakati waabwe kyokka ate abo abasatu bakkirizaako basimbe bulayini etya bonna nga bulwanyisa Mwanga nga bamulanga ki Mwanga teyamatirayo ddiini yonna yali musamize Omwarabu agamba musamize bategeeza ki konko era yali alabira ddala amadiini gano nga gazze kujja bantu ku ddiini ku nnono n'ebyobuwangwa kati Mwanga teyali munafiku teyali munnanfuusi ng'abannanfuusi b'olwaleero abaagala ogatte be babatiza ng'ate basamize be batayirira ng'ate basamize Mwanga yali waadih bikulli wuduh yali kiriya nga bw'olengera enjuba waggulu yali akaayana nga akyayira ddala abafuzi b'amatwale ate mu ngeri y'emu nga n'ebyeddiini alaba nti mwina kudda ku ekyo kyennyini bano bazze tutabangulira setup yaffe bwebadde efaanana naffe tuba n'eddiini yaffe lwaki mutujja ku ddiini yaffe okutwimpozingako amadiini gammwe okategedde oyimwanga yali kiriya bulungi naye obwakkiriya buno olowooza zidola abutegedde tabutegedde abuggyemu ekyokuyiga kubanga Mwanga agamba bw'ati obusiraamu abulabye tiyagamba ti baaba marhaba abusiraamu mujje ebimu bigaane ebira mubikkirize tutambulire wamu nammwe abakatoliki mujje ebimbugire common sense emugamba nti amadiini gano tegasobola kutambulira wamu ebimu biteekeddwa okuddibizibwa ate bwe yeetegereza bigenda okuddibizibwa byebibye byebibaddeko bajjajjaabo okuva ku oli yali ali obusa omutegedde ani ayiwa kakati alabanga bonna yembeera gye bakoze eki kakati gwe zidoolo ono ye agamba nti nze nyina emikalabando n'ematiiro y'enkofiira yange y'ezanziba ow'omunagiro nalinda bine ku ntaana ya mutume oyo ate nga agamba nabina ebyobuwangwa nenno tubitambuliza wamu oyo Mwanga bw'amulabako oyo ejje lya Mwanga libamu okubako liiso yali taluwona ejje lya Mwanga libakuba liiso ku oyo ayambadde enkuufiira ate nga agamba nti n'ekigali wansi w'ekitanda gye kiri olowooza yali ayinza okubona ejje lya Mwanga lyali liteekeddwa mumutwala lwaki oli mbalabe liga oli mbalabe limusonga muliga oli atikide ntalabuusi ng'oli muwadi ate gwe gundi zaveeri olina omudaali ate bino gundi ate bulaba n'entanga bwerebetera mu mulyango etangira ebizibu okuyingira mu nnyumba oli mulabi ate omudaali guno gukulaga nti oli munafiku oli mbalabe kati ye Mwanga amanyi nti nno ebyobuwangwa ddiini tulina amasinzo gaffe ogamanyi gemaki amasabo tulina abo walimu baffe bebaani
bakabona Jumba bakabona Jumba omwagazaaki mukwano gwa Dr. Senjala olira tulina bawalimu baffe tulina bamufuti baffe babangawo basenkulu balina ebigwa kati ate mfe tugende e Roma tugende e Makka tugende Luddawa tulina ebigwa byaffe wano tugende tubatize ate nga ffe tukulire ate tugamba Allah tulina balubaale baffe Kibuuka waali atutaasa mu byentalo Mukasa akola ku byennyanja Ndawula atuyamba kukwata ensolo olabye balina ebisinzibwa byabwe kati naffe tulina eddiini wano zidonaga byonna byaffe zidonagamba ati Allah waffe ne lubaale waffe baseeka baffe ne bakabona baffe masabo gaffe n'emizikiti gyaffe oyo gweta Zidoro gweta Zidoro gweta Zidoro kakati Katikkiro twamugamba nti abakubange nno naajagala ebyaddala singa yakyayira ddala ebisajja ebyo kubanga byebigibuzaabuza kati Katikkiro naye tayinza kubakyawa omanyi lwaki naye mubatize nkawulidde akakoona ku kati nga fe ababatize naye ndi mubatize ate njabya olumbe ndi mubatize ate nsamira ndi mubatize ate nzikiriza mu mpewo nzikiriza mu Yesu nzikiriza nemu bafaaza baffe bakabona baffe bwana mukulu waffe ne senkulu waffe amakereziya gaffe n'amasabo gaffe kati musajja wattu naye ku saidi eri sijja kugamba nti baali mu segundi naye kubanga baabeeri they are tolerant of everything so they stand for nothing buli kimu bakigumiikiriza n'olwekyo basingana nga tebalina kye bayimiriddeko omuntu obeera nga oli tolerant for everything you are tolerant of everything buli kintu kyonna nga okigumiikiriza okyaniriza weesanga nga you stand for nothing tolina kyoyimiriddeko toli mukatoliki toli musamize toli mukatoliki bafaaza bakutwala ne kabona akiisa ensinga kanti yabadde muzzukulu nze naalife twaliwe tumukolako emikolo naye kale bafaaza babeera bayimba emmisa alina akagambo kakonyeeko nti n'abeeri nabo balina ebyobuwangwa byabwe yadde n'obukatuliki obajje bwaba kati awo tugendawo wakyaliwo ekirimu oppressing wano kyekiriwa kakati ono amubuuza ekibuuzo n'amugamba nti Katikkiro ebintu bisisinkana bitya awo ebintu bino bisisinkana bitya Katikkiro n'aleetera ddala empagi ebbiri ez'eddiini y'Abazidoro wangi empagi ziri ezi bayina haramaini bibiri haramu ebimeka ebibiri nti Zidoro musiŋŋaana awakanya tanywa mwenge ekyokubiri ki n'embizzi talya mbizzi ezo empagi z'eddiini y'Abazidoro okitegedde empagi z'eddiini y'Abazidoro bano bola abatikudikidde entalabuusi embizzi kale esale mu lujja lwe embizzi esale mu lujja lwe agikuba amayinji abeere mu katale nga alinawo omudaala awo ogw'ebinyeebwa omuli kasenda baguzi kale oli aleeta embizzi agitemere kumpi n'omudaala gwe tasengukawo si asooka okuleeta kacyankala mu katale si asooka okuleeta ebiteeso eby'omutawaana mu katale akatale kabonna tekalina kubeera mu mbizzi si bwe kiri ate kasenda baguzi ng'akola ki mu dduuka lye mane paasi enjala zakakuba mpanga azikolamu ki ekyoto ekiri ewaka kikolayo ki lwaki akeera kumanya nasooka nakomo nti mmindi
eyabaguzi embizi teyina buzibu okitegedde kakati ebyo byonna byakola ebinga bw'obiwulidde byebitta empagi y'abasiraamu esinga okubeera enkulu shahada kati awo yateekawo mbizi nakifuna empagi esinga okubeera enkulu mu ddiini yaffe embizi omusiŋŋaana yalina omudaala ogutunda ebyawongo matiriyo wa Sheikh Bamugulawe naye nga n'amala akuba eriiso ku mbizi nga bagireese mu katale abuukayo n'effumu songa ono gwetwandibuuseyo n'effumu okitegedde songa ono ekyo ndoza tukinyonyole mu ngeri entongole kuba Katikkiro yeetaaga okitegeera mu ngeri enki entongole kati Katikkiro agambye nti Twaha bwamubuuziza mugala waffe se Twaha oyo bwamubuuziza nti kakati tubigatta tutya Katikkiro namuga nti omwenge tugunywa simanyi obadde ombuuza nti tukola tutya okubigatta anti kakati waliwo ebintu ebimu tugamba abasiraamu temunywa mwenge emuguleke era sina buli muganda yenna yali mu nsi eno nga n'obusiraamu tebunnajja nti yanywanga omwenge sikiraba nnyo kintu kiri awo kitiisa kubanga n'abaganda bonna siga nti buli muganda gye yali mu nsi eno nga situnaana kumanya zino ddiini nti yenna yali anywa omwenge era mwabangamu abantu abatanywa omwenge n'olwekyo beddiini gambye butanywa omwenge kikujja mu kika togunywa temulya mbizi kati abantu bonna bali embizi abantu banyi nnyo abatalya mbizi ne baba nga si basiraamu togirya ebyokulya bibuzeeyo olaba Katikkiro munnange bwewadde omulimu gwetusosoleramu ebinene kati asosoleramu abasiraamu biki ebinene bye balina okuleka ate era yaba atubuulira kaliwo akatono bal akatalina katono wabula kyalaba nti ate ekyo tulina kuba tukiwangaaliramu omwenge temugunywa si kikulu nnyo in fact waliwo n'abataagunywanga nga n'amadiini tegannajja olwo n'abatali basiraamu abatagunywa n'olwekyo you are free omwenge togunywa ekyo kimu Katikkiro atubulya ngeri gye bisisinkana obitegedde ebisinkana ennono n'obusiraamu ebyobuwangwa n'obusiraamu eddiini y'abasamize n'obusiraamu bisisinkanira wa Katikkiro atunnyonnyola agatonywa mwenge ekyokubiri embizi nasekamu n'akaseke kali akalonje n'embizi tokakolodde tokola ki naye togirya kubanga era waliwo infact n'abakristaayo nga tebagirya tolya naye ate bw'ate bwabaawo okugenda kubijja olidde bulungi kati munnaffe kyavudde amugamba nti anti nze Twaha ko Katikkiro ate siggwe mu kibi naye kakati bagamba nti mugenda kukuŋŋaana mugenda ku butaka Katende mujje musibuke Mawokota genda nga gwe mu kibi kubanga eyo ensibuko yammwe nga gwe Twaha naye olina n'erya mu kibi bwe batuuka eri ne banywa omwenge togunywa ani akugambye nti ogunywa amannya abiri gonna gakola emirimu omanyi mu basiraamu oyinza okuwulira Salman bin Muhammad tobiwulira ebyo Ahmed bin Ahmed ono Ahmed omwana wa Ahmed era mubawarabu kyekikola kyokka n'abafuzi abafuga mu nsi z'abawarabu gemannya gaabwe kati gwe wandibadde Twaha bin Abdallah kati mu ngeri eyo ennono eyo neggwawo Katikkiro niyanukula ansa ekaawa nno tekoma kayira Katikkiro yekka eyinza n'okukayira abamu ku benda ya Nakalaama wangi ansa ki Katikkiro akyogedde tubeerabira mu kavidiyo kali akakulembera ke twalabako yali akomplaininga nti osanga omuntu nga yeeyita Mustafa Abdallah nogatike Mustafa Abdallah tolina ddiini linnya lyo lyakika okitegedde bulungi kumbe Katikkiro yennyini amanye wava obuzibu lwaki abamu kuffe amannya g'ekika tujjula geegoga tugaseseme so ng'ekikolo tegaali badde na mutawaana
era tetukitwala nti omuntu okuba n'erinnya erimufuula gw'omutega nti ono Muganda tetukitwala nti ensobi okitegedde bulungi naye waliwo enteekateeka bannaffe ab'ebika gye baateekateeka mu mannya ago ne batakoma kubeera nti identity ya muntu nti nze Ssemugabi nze Bbosa nze guuni ntontegerako nti ndi Muganda wabula balina ne feeling egamba nti erinnya ly'ekika liripresentinga nonna byabuwangwa so si identity yo ng'omuntu kwe tukutegeerera ne tukwawula nti bwe mpulidde oyita saazi nga manya nti andi emabega oba sempogo okitegedde kyavudde amugamba anti Ssebo Katikkiro nti nze Twaha lwaki oŋŋamba ŋŋende ku bijja nkowola abafuuwu emizimu kyavudde amuga nti ate sigwe mu kibi kitegeeza kiki ekintu kogundi erinnya lino mu kibi lirina okusindika ku byobuwangwa okategedde kakati awo bangi ku basiraamu kye baava batuuka amannya ago ne babanga abaagala okgeewala gayina gye gabasindika kubanga seetaapu y'ekitundu mwe tuwangaalira bwetyo bwefaanana ekulaga nti bbanga ly'omala ng'olina erinnya ly'ekika erinnya lirina kye likubanja so nga iffe kye twalyagadde kye twalirowoozezza nti eryo erinnya liriwo nga kulaga bantu nti ndi Muganda okitegedde bulungi oba okunjawula ku gundi Lutaakome ne Taamale agamanyo kimenti gafaanagana gayina ekigagatta Lutaakome ne Taamale kakati twawula Lutaakome ne Taamale okitegedde netweti ono Lutaakome ono Taamale jasi lwalinnya so bano baagala amannya ago gabeeremu n'ekirungo ekirala ekirungo ekitugamba tulina okusamira gatubanja okugulumiza ennono kati ffe tulina ebika bibiri tulimu embeera bbiri embeera esooka beebo abagezaagezaako bagenda okulaba nga ne bakasukira ddala eri n'agamba nti nze Abdallah Muhammadi kanda oba siibeerewo oyo omu kati wabaawo omulala ye akyawalirira agezaako agamba nedda nze Abdallah Muhammadi Ssekikubo naye nja kuwasa Nakikubo Ssekikubo beddira ki kale kyonna kye beddira kati kitwale nti beddira mpuuta nze Abdallah Muhammadi Ssekikubo omukubi w'empuuta empuuta njirya nze Ssekikubo n'empuuta njirya nze Ssekikubo ne Nakikubo muwasa nze Ssekikubo ne ab'empuuta mbandiza mu lujja lwange okuwasaamu era bajja sibabuuza mwe baani ontegedde kati abo gwe muteeko ogusinga okubeera seefu gwonna oguli biro that teguli seefu gwonna oguli biro that tegulina kozi abata tamusikira ate kaakati singa afa oba singa afa Nakikubo Ssekikubo nojja niweesimba mu lujja niweesimba muki mu lujja onadde mwennyinaze nogamba nti mumpe ku maali bagikuwa abadde mwennyinaze bagikuwa kale oba Katikkiro eddira ki naali yeegombye okumanya ekika naye nga bwe kiganye katutwale wegire kyaje ekigundi yammwe yali kika kyammwe ffe tuli bazzukulu ba Katongole bante ayiwa kakati singa wabaawo omuwala ow'ente naye nga muwala wa neighbor nga naye waki wante kitaawe ye Katongole ne taata wa muwala wa neighbor oyo ne yaani nga ne taata omwala oyo kitaawe yaani ye Katongole nobasanga mu kkubo nga mwekutte mu mukono mugenda muwuba emikono mudigida tasiba eggaali tayimiriza eggaali akukwetegereza nga ali ne mwennyina tayimiriza eggaali ayinza gaba baana bange
baana bange balamusizza tayimiriza eggaali tayimiriza eggaali agiyimiriza ayagala ki amagezi gamugamba bano si ba Luganda bakumba biki bo baragawa oba bavaawa siwe kiri ayi singa akusiŋŋaana ng'ogamba oli awo olina w'oyimiridde obanga n'abalaba nga mulina gye mufuutuka eyo mu Misiri ayinza ogati baaba mwannyina abadde ali mu kumala kyetaago nga amukuuma wangi nedda bikola tebikola siwe kiri kakati Oluganda luvaawa weeruli awo Luganda tuli ku nnono tewali Luganda wabula engezigezi z'okukwata eddiini ya Allah tabaraka wa taala abo ne bakwata niyetuulira awo temukolanga bino nze ŋŋandibwe nti temukolanga naffe ntuveeruesebo tetutambulirawo abadan kale ekyo nno nakyo kitegereke bulungi kati Katikkiro mu ngeri entongole tumutegeezaako mukama waffe nti ekintu ye bambi kyawewudde ennyo nga nakyo kwe kusamira ate bino n'atugamba nti byo bikulu nnyo era temubikola ng'Abasiraamu nam alinganga omusajja gwe babuuza nti tukusaleko engalo bbiri oba tukuggyemu omutima nsalako engalo bbiri oyo yalimu amagezi ye Katikkiro agamba muweeyo omutima musigaze engalo mmeka engalo bbiri oba okitegedde Haji naye ng'ate waliwo ebimu by'osobola okwerekereza olw'eddiini otuukirize eddiini byekugamba naye ate nga tovudde ku nnonoyo kusanga abantu bagamba ffe sitwabya nnyimbe okwabya olumbe mukolo muzzaŋŋanda naye abantu abamu bagamba nti eddiini yange tekkiriza kwabya lumbe obanga eddiini ekugaana okunywa omwenge tugunywa okwabya olumbe mukolo muzzaŋŋanda gwakukuŋŋaanya abantu kwerabira nnaku bino eby'omwenge byakwongerezaako ali ku musingi gw'eddiini y'Obusiraamu ali ku red line esingeddala okubeera ennene mu ddiini yaffe gyatugamba nti eyo yo tugende twegatte n'eddiini y'abasamize tusamire nabo tugatte ku Allah okitegedde bulungi ekintu ekisingira ddala okubeera ekinene mu ddiini yaffe kizimbiddwako Katikkiro waba awulira omuntu asatu mugamba ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammada rasulullah tuba tumugamba nti nno w'obujulizi gamba nti nno sijja kulya mbizi era sijja kunywa mwenge tuba tumugamba gamba nti wali kisinziwa mu butuufu okujjako Allah tuba tumugamba nti weegaane kibuuka weegaane balubaale bonna bamukasa baddungu empewo ebigali emmandwa amayembe ebitambo sitaani w'ekishiriko bye basinza min duni llahi subhanahu wa ta'ala ge makulu g'ekigambo ekyo kakati y'ensonga lwaki ffe mu ddiini yaffe ey'Obusiraamu abantu abagudde mu nsobi ziri ebbiri okunywa omwenge oba okulya embizzi tubayita boonoonefu era tubavumirira okufa obufi naye tuvumirira baganda baffe Abasiraamu tetubayita bakafiiri saate omuntu yenna gwe tusanga nga alina essabo gwe tusanga nga ali mu biggwa gwe tusanga nga alina ebigali gwe tusanga nga afuwa emmindi y'eddogo gwe tusanga nga alina omudaala ogutunda ebyawongo oyo bwe tuba tuvumirira atali musiraamu tuba tumwogerako ng'atali muki ng'atali musiraamu ekyo nno Katikkiro kirungi abeere ng'akikola ki ng'akitegeera kati bano baasiŋŋaananga nabo baagulumizaako ebyo ebibiri bwe muteeka oli gwe twamugamba baani Bazidoolo abo b'eddiini yaabwe yazimbira ku mpagi mmeka bbiri ku kyawa mwenge na mbizzi naye ffe eddiini yaffe ey'Obusiraamu ezimbirwa ku mpagi 5 empagi esookera ddala kuwakanya shiriki masabo biteega bigwa kusamira n'ebintu ebifaanako bwe bityo ensonga etegerese bulungi ssebo obadde ogamba kihaji nze nno mukyenjizeemu
Katikkiro alinga abadde atulaga nti ku sayidi eyaba emisambwa okuyiwa omusaayi kibi makulu okutayirira ti omuntu bw'ayiwa omusaayi ku lwa Allah tabaraka wa taala munnange sayidi eri oba abanga kagamba aba akoze kinene era emikolo egyeri taswagituukiriza bwe kiri naye obadde okimanyi ti ate mu ngeri y'emu okuyiwa omusaayi olw'abaalubaale okuyiwa omusaayi olwa ttanuulu okujja okuyiwa omusaayi olw'akasolya okunywera okuyiwa omusaayi olw'omusingi okuyiwa omusaayi ekizimbe okubaamu emikisa okuyiwa omusaayi olw'ekidduka ekipya okuyiwa omusaayi nti oba buyagala olw'okwegubako ebisiraani gavumenti erinda kyobbakwata kubanga nemibizimbe ate omusaayi onoweyiwa ki kaakati nze n'okuteekamu omuntu kaakati bamanyi n'okuyiwa emisaayi gy'abantu bamanyi n'okuyiwa emisaayi gy'abantu aye nebaga ffe tetuyiwa musaayi newaffe mulangira tayiwa musaayi ate nga bapromoting okuyiwa emisaayi egyekyeyonoonere egiri haramu gitalina kukola gitya egiri ku musingi gw'okusamira eyo nno nsonga nayo nkulu okubeera nga tugitegeera kakati nzikiriza Haji mpunziki n'akantu kano Katikkiro akakomezaawo ngera bwe yakakoonako omulundi okola gutya oguwedde akoze statement zibadde bbiri emu nga y'amazima era tugimwebaliza agambye nti eddiini yaffe abakristo n'agamba sitegeeza ffe abakatoliki ffekka wabula abakatoliki abakristaayo abalokole aba Seventh Day eddiini yaffe erimu ebyobuwangwa by'Abaroma ffe abakristu eddiini yaffe erimu ennono y'Abaroma n'obuwangwa bw'Abaroma ago ge mazima bwe ngamba abakristu ngamba bonna sigamba bakatoliki baprotestante bonna eddiini yaffe erimu obuwangwa n'ennono z'abeeru ab'ebulaaya Abaroma kuba Abaroma be baasooka okusoma obukristu Kabaka Constantine ye kabaka w'Abaroma yasooka okubatizibwa n'alagira n'okulagira nti mu bwakabaka bwange buli muntu yenna ajja kuba mukristu akobwedda kansiiwa ayogedde mazima ayogedde maki mazima gwate Allah yagantu wa shahida shahidun min ahliha naawe obujulizi oyo yennyini eyali ow'omuki ow'omunju kitega nti bujulizi bwali buka siwe kiri naye saidi ey'okubiri byakoledde ejjano nammwe abasiraamu eddiini yammwe erimu ebyobuwangwa by'Abawarabu nammwe abasiraamu obusiraamu bulimu ennono z'Abawarabu kakati gwe bw'osalawo okwerabira ebibyo gwe toli Muwarabu okategedde ekyakoze ejjano era kyayogedde kikyamu sijja kiyita bulimba kubanga waliyo bazidoolo nga bafuba nnyo okukiraga Katikkiro ate gundi ebyo byabifaanako bebe kakati naffe gyebali bazidoolo abafuba bitaputawo batyo ekyokubiri okugamba nti Katikkiro alimbye nakyo nno si kyangu olina okuba nga wewekutte oli munywevu abakubanga si Katikkiro naligambye nti alimbye kakati feeno mu busiraamu eddiini yaffe yakka kuva wa Allah tabaraka wa taala najisa ku mbaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam era nga y'abantu bonna era nga ezze kulwanyisa terekaawo bya buwangwa by'Abaganda
wadde ebyabasoga wadde ebyabakakwa wadde ebyabakonjo erumbagana n'ekabira z'e Kenya terekaawo byabakalanjiini wadde ebyabajaluwo n'erumbagana ebyabamasayi n'egende Nigeria n'egende China n'egende Italy n'egende India teriyo kanyomero kansi okujjako erumbagana ebyobuwangwa ebyo byonna ebyazimbirwa ku kusinza ekitali Allah okitegedde byonna ebirumbagana terina kyereka eddiini yaffe ey'obusiraamu okumanya ajjawo ebyobuwangwa haji teyakuumayo wadde omukululo gwabyo nti ffenna abasiraamu tukimanyi nabbi bwe yajjira e Makka yasanga abasamize bebeetoloddewo awo wonna kubanga Abawarabu ng'ensi yonna bwekimanyi bwaliko ekiseera nga basamize nabbi najja okuleeta eddiini ey'obusiraamu kitegeeza nti Obuwarabu n'obusiraamu si birongo waliwo baddewo Abawarabu nga basamize nga si basiraamu n'olwaliro gye bali Abawarabu nga si basiraamu sobola omusiŋŋanayo nga Muwarabu nga si musiraamu si bwe kiri ayiwa kakati okumanya obusiraamu bwo bwakiteeka ku level ndala nnyo nabbi teyagamba nako nti kati gana amasanaamu gano go mugaleke abantu bajja galambula ng'ebyobulambuzi balabe eddiini eyaliwo nga obusiraamu tebunnajja oba okategedde teyalekawo wadde mbw abantu ke bagenda okujja mbubalabe ku byaliwo mbubeebazi bagati bwe batyo basinzanga bino twebaza Allah yatuleetera obusiraamu teyalekawo wadde omukululo wadde omukululo buli kamu konna kaavaawo ne beesiŋŋaananga Abawarabu Abasiraamu bal mu ebyo ebiri mu nnamula mateeka gafuga Saudi Arabia ne bakwatanga oli musamize kirimu ebyo ebikussa e Saudi Arabia kitegereka kirimu ebyo ebikussa kubanga oli mu lutadi songa ku bigambo Katikkiro byayogedde bingambye sitagenda gamba nti nno baali badde abo baanirizibwa ono mwana alukumye ennono banno bakumye ennono kikussa busa ekyo abasirikale bali ku haramu wali bakwatidde ddala emiggo kwogezaako okwekozesa obuntu okafiiramu n'olwekyo eddiini yaffe ey'obusiraamu terinaayo kyabuwangwa kyonna kikontana ddiini kyeyalekawo waddakamu bwe kati era byonna abasiraamu bye bakola kano Katikkiro akeetegereze bulungi omanye ekibatawaanya kyeki kyabantu bagenda e Makka ne beetooloola ne batambula wakati wa Safa ne Marwa kati mbuye mbu bimufaananiddemu ng'ebikolebwa ku kiggwa kya Walumbe Ttanda nga tumugamba nti Katikkiro ekyo Allah ayagala kusomesa era asomesa abantu era abasiraamu tukiyigamu nti tetukkirizibwa kwetooloolayo kintu kyonna kubanga Katonda atusomesezza nti okwetooloola Kaaba kubeera kumusinza ethan bwe wabaawo ekintu kyonna kye twetoolodde tuba tukisinzizza kitegereka ebintu byonna ebikolebwa mu hijja singa omuntu alina wonna waabikoledde kitegeeza nti ewatali awo kitegeeza nti alina kyali mu kusinzizaawo awo bw'obuuza abali e Makka nti musinza ki ansa tebagirina oli mu kwetoolola oli mu kusinza ki oli mu kusinza Allah oli mu kutambula kati wa Safa ne Marwa oli mu kukola ki mu kusinza Allah ndi mu kuba ebiwaji oli mu kukola ki ndi mu kusinza Allah lwaki kubanga bigambo bya Allah ebiri mu Qur'an waliyatawafu bilbaiti latiq beetooloola ki ennyumba eyo inna safa wal marwata min sha'airillah yani byonna bye bakola naye baragidde
kitegeeza naawe awookoledde emikolo gyo waliwo ky'oli mukolera ekyo kiki nga tukubuuza nti mukwetoolola ekigwa kya Walumbe Ttanda oli mukolera ani? Oli mukolera Allah Katonda w'eggulu n'ensi? Nti nedda, olina lubaale gw'oli mu kusinza awo. Kati eno mu Busiraamu bwe bukafiiri okusinza ekitali ani? Ekitali Allah. N'olwekyo ekintu kyonna ekiragiddwa Allah tokiyita bya buwangwa by'abantu. Kyonna ekiragiddwa Allah tokiyita bya buwangwa ebaddiini kubanga alagidde ennyini ki? Ffe tufumirira ebyobuwangwa tubiranga ki? Bagambye kwetolola kwe tulinako omutawaana. Bagambye okuvunnama kwe tulinako omutawaana. Ndi tukusanze olina ovunnami. Okuvunnama ng'okufuna siko tulinako omutawaana. Ovunnamidde ani? Allah. Jazakallahu khair, barakallahu fi. Oyo ye mutuufu okuvunnamira. Si bwe kiri? Buli kyonna ky'okola ffe tubuuza nti ani gw'okikolera? Allah. Bwe tukusingana ng'okikolera watali awo Allah wayagala okikolera nedda okikoledde wakyamu. Oba tulina kwetoololera wano beetoolola Kaaba. Naye nga ko okwetooloola okoledde Allah nti si kwe kuli okwa lubaale. Si kwe kuli okwaki? Tugamba tolina kukolera wano okwa Allah yalagira kukolera luddawa Makka. Dukke Makka okole hijja weetooloole. Kubanga okwetooloola ekintu kyonna ekitali ebyo Allah subhanahu byakkiriza oba okoze shiriki. Kitegerekese? Mu bufunze ebyo binalyagadde tukoneko ku nsonga eno, saba Allah biteekemu omukisa. Wafaqa Allahu al-jamii' lima yuhibbuhu wa yarda. Alhamdulillahi rabbil alamin.